Kenge. Weewaawo bw'atyo Namugereka eyagalula oba Namugalula eyagalula ejjembe ly'enkoko n'alijja ku mutwe n'alizza ku kugulu yalina ensonga kubanga buli ekikolebwa aba n'ensonga. Ekiragala eky'ekibira tekibika lusuku, olengera akutte emiya omanya bumanya nti yandibanga ayolekera awali embazo kubanga ebiseera ebisinga akalakala n'amakooba abeera anoonya engeri y'okukendeeza oba okusebengereza ku manyaata. Ow'ekitiibwa kye tanyaata ate n'ow'oluyiringi bw'atyo. Ow'ekitimba kye tasubwa nnyama. Nange ngamba nti gutta ento ne gutaddira awo. Tugenda kulaba engeri gye tutematema embogo, baako engeri gy'onoonya ekiguniya ate omulala afune ekibbulamaku oba ekibbuluzi. Lyoke tugende kubanga emirimu gibeeranwa. Munno bw'atutubika omutawu mu nkuuma nti libiisi gw'otega enkulembe. Kale Katonga muga osamba kindere ng'ogenda. Tobaako ngeri n'emu gy'oyinza kuyunja lya ku lukande. Nze munnabusiro gw'owulira asimbira kaataba nga bulijjo. Njagala okubagamba nti nkolo zakamwa inabbamba akugobako abajjwa. Ate ky'olyako omujjwa munnange kye kimuyombya. Ne ky'olyako omuddu kye kikuseenyeza enviiri mu mutwe. Kakati nno kiruyi kya muzaana kigwera ku mmere. Kantandike ku bino. Tulina enjogera egamba nti omubiri kisaka, ekifubutukamu kye kikulya. Omubiri kisaka, ekifubutukamu kye kikulya. Ekisaka ekyogerwako kye kisiko ekiba kikutte ekisobola okubeeramu engeri ya emidde egya buli ngeri. Kiba mu kigambo ekisakaativu oba ekisakaatidde. Okusakaatira kitegeeza kuba nti ensiko yeemaze ekifo, ebwabwagadde mu kifo, ezijjagalidde mu kifo. Kati nga bw'olaba wano kino kisaka. Kino kisaka. Erinnya kisaka lituumwa nnyo ab'engabi mwana wattu. Olw'okuba nti ebisaka bino n'ensolo ng'engabi zibeeramu kwe kwava erinnya kisaka okuba nti nno ab'engabi balituuma. Ojja kusanga n'ebika ebirala nga nabyo oboolyawo birina erinnya kisaka, naye nga bw'onootegera ennono yaalyo ojja kumanya ensonga lwaki ebika ebyo nabyo bituuma erinnya kisaka. Naye nga bemmanyiiko benkakasa obulungi nti balituuma ab'engabi batuuma erinnya eryo kisaka. Weewaawo kati omubiri kisaka ekivaamu kye kikulya kubanga ekisaka kino bwe kibeera wano bwe kiti nga kisakaatiriddewo tosobola kumanya kivaamu. Musobola okuvaamu kitimba. Nyinza okuba ndi wano nga engo yeekwese. Bw'evaamu eba tendidde oba mulimu oba empologoma oba mulimu ensolo yonna yonna mu kisaka muno kubanga engeri kiba nti kisakaatidde tosobola kumanya biri munda muli. Oba munfuna bulungi Abaganda kwe bajja enjogera egamba nti omubiri kisaka ekivaamu kye kikulya. Kati naawe omubiri gwo gw'otambula nagwo kibookisi tomanyi kiki ekiyinza okukutta, kiki ekiyinza okuvako obuzibu. Munda oyinza okulwala ensigo, omulala n'alwala kibumba, omulala n'alwala ndwadde yakataago, omulala ne bakugamba yalwadde akalulwe, omulala ne bamugamba nti yafunye kansa ku bwongo. Eyo nebeera nga endwadde emulidde emugjeewo mu bulamu. Kati baganda bange emibiri tugirabirire bulungi, kituyigiriza emibiri tugirabire bulungi, naye ate tusabe Namugereka atuyambe nnyo emibiri gino gibeewera atukuuma tuwe obulamu. Kyabaga nti omubiri kisaka ekivaamu kye kikulya. Olaba afunyeemu n'emmuli enkalu zino. Kisaka kibaamu ebintu bingi. Oli ayinza okuggyamu amatungulu, oli ayinza okuggyamu nantooke, omulala ayinza okuggyamu ebintu ebyokukozesa essubi. Kati omubiri kisaka ekivaamu kye kikulya. Kankomekaawo. Mbadde ne muganda wange Kiyingi Duncan olwaleero ku kamera. Mwebale kugoberera Olulasange Online TV. Ebintu nga bino tusomesa abantu bategeere ennono z'ebigambo, ebintu bye bakozesa bulijjo. Emuli enkalu zino ezikayira mu kisagazi tuziyita enkuubiira. Zirina omugaso mungi nnyo kubanga edda bazimbanga ebisaakaate nga emmuli zino ze ziyamba okuzimba ebisaakaate. Zazimbanga ebiyigo, bakuŋŋanyanga obuganda bw'emmuli buno ne basiba ne bagenda bamulisa enswa. Ekikolwa ekyokumulisa enswa zino empawunsi ejjere bakuyita okuzuuka. Naye nga tusomesezza bingi. Mu vidiyo emu akatugiteme tujja kudda n'endala.